The picture come out. Nkube genda kuba embwasa beti wandi badde ogenda kukuba n'ogulayo buveera ejjeka kuteeka naye tetwaze yadde netundubaali kale bane tuliba eleza mujje mukeni naye nga tweyanza kati ono wakuwaata tugeraageranye n'oli gwe bali oli Kurange mountain dew. Harriet. The Kurange mountain. Abooluganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya bannakooti y'amaka abaami n'abakyala. Kansuubire nti mwasuze bulungi. Mugamba mutya banange tusanyusa okubalaba mwenna abasobodde okutuwerekerako nga tuzze wano ewa Mama Mato wetuli. Amannya agange bampita Nambogo Zaituni nga nva mu ttiimu bali kyewuunya Modern Market Kaleere. Nzize wano ku nsonga gye twalaba ku TV ku programu yaffe ku Star TV ebeerako buli Lwakutaano nga twalaba ku programu eyo Mama Mato. Tuzze ku lwa Mama Mato abalaba programu eyo bannaye. Ensonga eyo yatukwatako nnyo ffe nga ab'ekkooti y'amaka ne tugamba nti kino kye kyatufuuza ekkooti y'amaka. Ne tusalawo tujje olw'okukwatizaako Mama Mato wadde nga si ffekka abali wano n'abalala we bali bangi abamu tebasobodde kubeerawo. Tuzze okuyambako ku Mama Mato okukola ku bintu bye munaagenda okulaba oba bye mugenda okulaba okuweereza okola kutya byonna nga bwe tugenda okuba nga tubikola. Ekisinza okundeeta wano nze nganze ekisooka njagala nze nganze era kyekindeese wano nti nzize olw'okwagala. Ensonga endala esinza okundeeta yeeyo okukwatizaako bazimbi bannaffe oba bannaffe abazze okuyambako nabo wamu ku Mama Mato nga tuzze okufumba. Nze ng'omu nzijidde ku programu ya kufumba era nzize kufumba katogo n'emirimu gyonna egiraba gisobola okubeerawo ndi wiringi oba ndi mweteefuteefu okubeera nga ngikwasaganya kuba gwe mulimu okusinga okundeese wano gwa kufumba. Amanya gange bampita Grace Wanji okuva mu tiimu Mulongo Diehards. Nga tuzze wano ewa Mama Mato okumuyambako abalaba program ku TV kati ensonga etuleese olwaleero nga tuzze okumuyambako engeri gye mwamulabamu embeera gye yalimu kati era mulaba n'enkuba etonnya naye awantu wonna musobola okulaba nga bwe wafaanana kati ffe nga bwe tulaba wano eba tiimu Mulongo Diehards era tuzze naffe tukwasaganyize wamu ne bannaffe. Amannya agange Nannyondo Betty Mama Kevin Nansana nga nange nzize kwasaganyiza wamu sina mulimu gwe sobola kakube kasuka bloka kutabula musenyu byonna mbisobola bulungi nnyo nzize kuyambako muganda wange Mama Mato. Amannya agange nze Nakandi Harriet okuva Uganda. Ekindeese wano kwe kwasizaako Mama Mato ku mulimu ogw'okumuzimbirako okukwasizaako awamu n'ab'ekkooti y'amaka okuva mu tiimu Mulongo Diehards tuzze tukwasaganyize wamu mu mbeera eriwo yonna.
enkuba etonnya etukuba naye tetulina kyakola kuba twazze kukola bannaye tetulina kyakola tugenda kukola mu nkuba kuba kyekyatuleese eŋŋombo yaffe eri nti keetonye kagwake tuba tulina okukola ku lwa kkooti y'amaka. Fernand. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange mu programu yaffe Kkooti y'Amaka wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Osiibye otya eyo mukwano? Nkwebaza emirimu gyonna gy'okozeeko olunaku olwaleero. Kulikirayo ddala byonna gy'obadde opakasiriza olwaleero. Bigenze bitya? Bigenze bulungi? Alhamdulillah. Tebitambudde bulungi? Tofaayo. Ate olunaku olw'enkya biyinza okulongookamu. Weebale nnyo alaba programu zaffe ku YouTube, alaba programu zaffe ku Star TV, ate naawe wasituka n'otuyambako. Ebya Kkooti y'Amaka si byakulaba bulabi, wabula Kkooti y'Amaka esaana buyambi. Tewali muntu gwe ngenda kulaga nga wakulaba bulabi, tulaba ate ne tuyamba. Ekifo kye tulimu olwaleero amaka gaffe gagadde si mapya, embwa naleka tennazaala yiiyo kati yazadde omwana muto mupya, ngenda mutuuma jjajja Kalina mukebeze mugongo. Ery'eddiini ngenda muwa Saala. Muwala oba mulenzi? Bw'aba muwala ye Saala, bw'aba mulenzi ye Sande Mengo. Kaakati tukomyewo olwaleero mu kifo kyaffe era ng'olwaleero tukomyewo okuzimba ennyumba yaffe nga bwe twasuubiza. Tugenda kutandika okumenya amawulire amabi agaliwo nti omukyala Mama Mato omulwadde ddala wali we batuyambye wabeera wagenda okusula nga bwe tuzimba. Tugenda kutuukawo tumulabe naye abakulu baŋŋambye nti ekyo kiba kyebikiro nti omuntu ebiseera ebisinga bw'afiirwa alwalira ddala. Wabaliwo omuwuliriza ŋŋambye mbubba ali mu kuvunda naye nga kiri komoni nnyo omuntu okufiirwa watera okuyitawo akaseera katono n'alwala era n'alwalira ddala. Embeera mbi gy'alimu ate nga nzize simanyi nti mulwadde bw'atyo naye omwana atugambye okuva lwe twavaawo abadde mulwadde. So nakubako ku ssimu nga tagikwata ne ku radio ne ŋŋamba nti essimu nga tagikwata nga simanyi nti mulwadde. Kati musabire asuuke twongere okusabira omwoyo gwa taata Omukama Katonda agulamuze kisa. Bwe tutyo bwe tuyingiddewo mu nju yaffe enkuba yabadde etonnye, ndowooza zino ambuleera zibadde zivuddeyo, enkuba ebadde mpitirivu ddala okuyambako. Tugenda kutandika okufulumya ebintu. Ennyumba bw'etyo bw'eri kati eri bw'eti ddala olw'ensonga nti enkuba ebadde etonnye. Omwana yatugamba nti buli nkuba lw'etonnya buli kimu bakiwanika, bawanika kino, bawanika kiri, bawanika kiri. Mukama Katonda atusaasire. Tugenda kuzimba, tugenda kufulumya ebirimu. Emifaliso gye gino egibadde gisulwako wansi bwe batyo bafaanana. Kuno omwana omu kwabadde ateeka omutwe ne kuno omufaliso nga guliwo gumu. Buli omu wabadde afuna akatto n'ateekawo nga wasobola okusula. Enkuba bw'etonnya weewano babadde basobola okulaga bonna. Temuli nnyo mu nnyumba kirala ky'amaanyi. Bwe ntyo kyenva nsaba omuwuliriza wange onkwasizeeko, onsondereko, tuwa abaana bano essanyu. Ffe twebaka mu nnyumba obudde ne bukya, ensiri tekulumye, amazzi tegayingidde, empewo tekufuuye, naye tunuulira abaana we basula. Era Mukama Katonda yakuuma. N'otunuulira ebbanga lye bawangaaliddewo, n'otunuulira blanketi y'emu gye balina,
n'otunuulira ennyumba ng'eringa Mukama Katonda yasinga okumanya. Kale abawuliriza abange abalungi mbeebaza buli omu kasobodde okusonda amatafaali gajja tugenda kusoosayo wansi hadikowa bayinginiya bwe bagambye tulyoke tusitule ennyumba yaffe tugizimbe era eggwe. Neebaza abantu abatuwadde ebintu ebikalu. Neebaza mikwano gyange abamusayinit store wali Kibuye. Temifaliso nga bwe mugimpadde ddala siyinza kugireeta wano olwaleero. Nedda. Nja gireeta nga mmaze okuzimba nga nsemiitinze ne bwe siibe na kitanda nteekebwo tusobole okwebaka. Mu kaseera kano katandika emirimu gyaffe egyatuleese egy'okuzimba. Kube ndobo. Galo fa wa. Agende twetaaga nga tukataddeko ebintu abaana wali bayinza kukajjawo abo bennyini abaana beekuumira ebintu byabwe omukale tunawo kateeka abaana bakisitu abali eyo bakola ki? Abali eyo bakola ki? Naye bwe tunaamala okuzimba ebintu ebimu tebijja kudda mu nnyumba kati bino biki? Ebintu ebimu tebigenda kuddamu mu nnyumba.
Tujyeho enkweso zidde wano. Nani? Kwata enyundo kumunyo. Akweko. Yintero. Gereza ngo kanga. Ati kokuzijja. Mama wangu. Wayeyo baba to. Mpola mpola. Sasa nipa kwenye. Aiza. Twale wali ne kubolye kawe. Nkwaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya program kooti y'amaka olunaku olwaleero tuli Kawala kaki zoni ko zibagiyita batya Katogo zoni ate bwentyo bwentuuse mu Kiyungu. Ekiyungu no kizaamu amaanyi bannange. Ekiyungu ono muwogo baŋŋambye bamugye na Kasongola olunaku lw'eggulo. Mukwano gwaffe soda w'abakyala ye yamuleese ng'agenza yabadde alina gw'atwalidde ebizigo. Nakati avudde mu ttiimu bali kyewuunya Kaleerwe n'ensawo y'emmere naye kisinza okunsanyusa nti emmere bagireese bagiwaase sumulula emmere yaffe. Abatiimu bali kyewuunya baliwo abaliwoko bajje tubebazeeko. Bali kyewuunya? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange yeffe ttiimu bali kyewuunya Modern Market Kaleerwe. Ensonga eno yatukutteko nnyo Mama Saala ne tugamba ffe tuli okumpi ffe neyibba baabwe kale katukole ekisoboka okulaba nga naffe tugwegattamu omukolo era tusobodde okuleeta nakati muwogo amasowaani n'ebirala ebiringa ne bannaffe abalala ne batukwatirako ne tusobola okuba nga tukwasaganya ensonga. Nambogo Zaituni chairperson. Amannya agange nze mukyala Nanyonga Shamia timbali kyewuunya Modern Market Kaleerwe. Amannya agange Nakafeero Zaituni timbali kyewuunya Kaleerwe. Amannya agange nze Mariam Tebajjukira Modern Market bali kyewuunya Kaleerwe. Toyanziza nnyo toyanzego ntusinza okunsanyusa emmere yaffe bagireese ng'awooma. Nja siganja kulya katogo ka muwogo banne babeewo omuntu aleeta eminwe gy'amatooke. Emmere eno emala tetuwongerako si bwe kiri. Amasuwaani nga muguze malungi. Gammwe ga kibiina kati mugawadde ddala kooti y'amaka. Naye mukule nga ga pulasitiika. There we go. Eno y'entamu y'ekituugi etuuse. Emmotoka ey'okubiri ejja egenda otuleetera ebikopo by'obuugi. Tutandike naye ebikopo bizze. Naye sukaali. Nze ani aguze ani akiikiridde diehards? Ani owa diehards? Tubalamusizzaako mwenna
tuli wano abadayihard nga tuzze okukwasaganyako mu mulimu guno nga bwe mutulaba na ngeri gye tuli okumpi awo naffe twagambye katukoleyo kye tusobodde nga mu mbeera nga bwe mugimanyi eno eya corona ebintu si byangu nnyo naye tetwasobodde okuleeta ku bijanjaalo ebyo obuugi buubwo n'ebirala ne sukaali n'amata mwegali. Tweyanziza nnyo tweyanze ekibi kye mwakoze okuteekamu sukaali nga temunnajjako bwange. Ani yabadde abagambye nti sinywa sukaali? Kati manyumiza nyo gye natandikira butanywa sukaali. Banawe bwavu kibi. Kati yes, ffe twali tumanye ewaka omuntu omulwadde yanywa ki? Era toba mbaganda bange yenna abalimbanga nze mbalimbuludde. Buli anywa sukaali amuyize buki? Ng'ate ali mu ddya ki? Mu ddya lye. Naye nze ne Nansi tukyalemeddeyo mu sukaali yakyakoze eki? Era obuugi nze ne bwe mba njagala nnyo obuugi naye nabuvuddeko bangamba bugezza nnyo. Naye ne bw'obumpa nga bulimu otuta nga mulimu sukaali oba okoze eki? Oba oyonoonye. Naye bwe mba mwanzijidde mikaala kaakasapiki akalala okalaba akataliimu sukaali ke kali akatono. Mwantegedde essepiki yiiri etuuse ey'ekijanjaalo omuntu yenna yeekolemu omulimu aguleyo eminwe gy'amatooke sijja kulya katogoka. Tweyanziza tiimu kyendala ekiikiriddwa. Tuli wamu n'abagumiikiriza nga Mama Mato ye chairperson nze ndi muwanika waayo naffe tuzze tukwatize wamu n'omulongo babiri essaala. Tukwebaza maama weebale nnyo weebalire ddala Mukama akwongera omukisa Mukama abeere naawe. Jangu nneeno. Banaye nange nze nkiikiridde no gain without pain wamala ttaba amanya Nasolo Farida nga nange nzize mbeereko wano nga nange binkutteko. Waliwo omugenyi wano gwe mpulidde nsaba kuyitawo naye katubuuzeeko nnyo. Ekikopo ky'obuugi wakifunye n'okusooka ate ffe nja kukwata. Amanya ssebo? Amanya agange yenze Pastor King oba Semaganda Akim. Mwami Semaganda Akim, aha. Neebaza nnyo okubanga musobodde okujja eno ne mutatusuulirira. Mukama Yesu Kristo kitaffe gwe tukkiriza yagamba nti twagalanenga. Mu kwagalana mulimu okufiŋŋanako, okujjukiriŋŋana, okuyambagana. Ekisinga abantu abasinga okubasumbuwa butayambagana, butafiŋŋanako. Naye we tubeera mu kuyambagana nga twebaza ng'era tuli bagumiikiriza tuwangula bingi. Mukama abawe omukisa okubanga muli wamu naffe. Yenze Pastor King ayagala ensi ye eri Katonda gwakoledde ebirungi eyo eyamulokola ate n'amuwonya. Mukama yebazibwe. Amina. Pastor King twebaziza okuyambagana ate okwagalana n'ebirala. Kale ekiyungu bwe kityo bwe kivuddemu, ekitundu bwe kityo bwe kivuddemu ekiyungu kiba ky'abakyala ne tuddayo ate mu bufumbi manya ne tuddayo mu kuzimba. Abali mu kiyungu nakati oyo temumuteekamu butto omungi. Eryo tteeka ly'abaabulamu temulowooza nti mpisaawo byange. Abali mu kiyungu mufube okulaba nti mu katego ka muwogo mulimu eminwe gy'amatooke. Kale katugenda tubuuze ku Mama Mato wano batugambye waali we batwazise nga bwe tuzimba. Abeeno kodi kalibu tetugenda kuyingira nnyo bannange ate obulwadde bwajja butya? Ekintu kinyoola wano mu lubuto. Alusaazi oba obadde tolya bulungi? Alusaazi, nsesema, kyovu, nzirukana kyovu, zinyoola kati leka zandese munaama bw'amangi. Mpulira bubi nnyo sobola kwegolola. Bannange omukyala nannyini wano ali ludda wa? Nyongera okubuuzaako mukwano gwange ana yenna kuteggwa mu nsi. Nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola
banakuba essimu omwana ajje nga nyina byenjagala omubuuza nembuuza lwaki Mama Mato si yazze naye saategeera naye abantu abakulu bonna baŋŋambye nti ekyo kibaawo bagambye omuntu yenna bw'afiirwa oba mwana oba muzadde we oba mwami we baŋŋambye abasinga nti kitera okubeerawo ng'olabye n'obulwadde buno manyo baaba nemwe bale tujjanjaba twafunyeyo mpeke ki ziza wansi zizino ozifuna wa eri waggulu muto kati leero wengenzeyo ne mugamba addukana n'okwokyayoca kati leero nampa ezo ezasooka era maama aziyina obupapula yazimalamu n'atafuna wanjawulo kati ne bampa endala ne mugaa teyafunye enjawulo kati nampa endala kati nazo zaaganye okukola ziri zaabadde za green kapiso kati leero nampa ezo nazo naŋŋamba kati leero zino ze zisinga ziri. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sara gemanya gange kale akati ndoza tusooke tufune ku boda sigenda nange kwongereza ku zino mpeke ndowooza tusooke tugendeko mu ddwaliro embeera eno ate nayo siyinza kugireka kubeera bweti tufunewo wali ka boda tokiraba okuva eggulo ki sirina kyenaalidde sirina kyenaanywedde kendeko ensisima kati mbitya kubanga ne muntu tomunyoola nnyo kati oba byaleseemu mabwa simanyi empiya gamba bula kama Katonda nga n'embiro zijjerako kale kati engoye ziriwa zo zogenda okwambala Liri jangu amunoonyezeeyo olugoye ayambale tumugire tufulume tugendeko mu ddwaliro mala okubira Dr. Tom oba waali kulisaayo mukuwumulamu okwo program kooti YAMAKA wano tadde maali yaffe mpola yonna tugikuŋŋaanyiza nga bwebadde mu nnyumba bwetyo neebanga eteereddwa wano olunaku olwaleero ate mpulira kati amasanyu gampeddeko omukyala mulwadde Mukama Katonda ebizibu ebimu bisi oba kyogera batya ebizibu ebimu bisukka sabo ntwali seminti oyo awe manju kisitu waswa mujje munone seminti ono mumuteekeyo emmanju nti ekiriwo olwaleero tubadde tuzze kuzimba era nga tuli mu kuzimba naye ekikulu omukyala mulwadde tusooke tumutwale mu ddwaliro bagambye kitera okubeerawo naye tugenda era kwejjanjaba embiro n'ebirala banne tugende mu ddwaliro nze mbadde simanyi nti omuntu mulwadde bw'atyo nakandi omuntu akwatireko sayidi eri sande wasoda abakyala jangu twala omulwadde mu ddwaliro onaasobola obateekako ababiri omulwadde n'ono oyinamu bulungi ddala obwongo obuvuga piki
Gamba abantu toyinamu bulungi obwongo. Obwongo mbuyina obuvuga piki era nejjo nabadde nakasongolera nga nkola mirimu gya kooti y'amaka. Oleeta muwogo. Nendeeta muwogo naye kyannumye. Kusooka mutwala Namataba ate wano simanyi ate ne mumukomyawo. Ate ne musoka ne mutwala ewakaliga. Kinnumye. Bakali omulese wano. Kale tutolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, bannange mu kaseera kano nsaba okwebaza ani atugulidde. Ani atuguli afande jangu turonkinge nga neyanziza kooti y'amaka Mulongo 2 Sara Star FM bannange ani atukoledde ate nga nange kano kemakuwa twala mukwata naye tugende ennyindo yange ejamu nange teyanziza nnyo teyanzeege Nyongera okwebaza mukwano gwange asobodde okwerekereza obudde buno n'oteebaka n'olaba programu yaffe kooti y'amaka. Ne nyongera okwebaza omuntu yenna alina kw'otodde okulaba nti tuyamba Mama Mato. Amazima gali nti embeera si nnungi. Ogudde mukwateko ono. Sorry. Vaayo naawe ddeeri. Boda ziriwa mama gundi mujja kati wena tetuba kujja naye buuza kati siba kujja omulwadde bandigambye ddi nti omuntu mulwadde ali mu mbeera bweti ebyolugoye mubiveeko mugire mutwale butwazi muntu mu ddwaliro soda agenda kulinnyira wa boda alinyira waserera wali boda yandisewo mchana tumukwatako kale mugira mu mukwata mu kaseera kano nze bannaye nze mpulira nno ntidde n'okutya muwala jangu ogende ng'omukutte embabega sigala nani nedde engoye ziizino gwe jangu otwale maama wo mu ddwaliro mpozi galo naabeke ku bigere katono oyambale obugatto baganda bange abalungi buli omu gy'osinziira okulaba kooti y'amaka olwaleero njagala okutegeeza nti tuzze okuzimba ennyumba ya Mama Mato obula tumusanze mu mbeera nga si nnungi wadde n'akamu mulwadde ddala era mulwadde nnyo era agenda mu ddwaliro bana bamuwadde ekitanda era nja kubamba buulira nti bamuwadde ekitanda ngeri gyaludde nga talya nga tanywa nze ndowooza bajja mutwala abeereyo ku kitanda bamwe ku ddagala njagala okwaniriza mwami Kisitu azze okutuyambako mu kuzimba okuba watuukidde atusanze tuli mu bizibu sabo tusanyusa okulaba kale Mulongo nange nsanyusa okubaawo webale kujja zibu kale Mulongo namwe mwebale kuweereza amanya nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics
tusangibwa kwa Nifa Towers. Ekizimbe kiri ku paaka enkadde wetutundira ebyamasannyalaze byonna. Lwaki ozze olwaleero ne Kawaala gy'onsanze? Nawulira ku programu ya kooti y'amaka ng'okuba omulanga abantu bajje bayambe ku Mama Mato. Konze kansitukiremu nange nkwatiremu nzije tuyambire wamu. Kalo tuleeteddeyo ki? Bino bikyeno tewa Mama Mato talina TV talina masannyalaze. Mama Mato badde mufuniddeyo ka solar system. Banaye tukikubire mu ngalo ekyo. Tujja kateekamu ng'ennyumba ewedde ngenda kuddayo nako. Kasola? Kasola. Solar system ya mataala 3. Kuliko ne torch ne radio. Ne mufunirayo ne simu kwana communicatingira n'abantu be. Yeno wane simu. Nkwatiraako. Kasola bannange ngenda kuddayo nako essimu ajja gisigaza tusobole. Funayo ne baasa. Ku Kisitu Electronics beba ntisse twelyo ndireete. Katweyanziza tweyanzege baasa egenderawo mu ddwaliro omala okulabayo mpola mpola. Baasa egenderawo mu ddwaliro Mama Mato. Ondaba. Gwe kwata ssente zino mwami Kisitu mwebaze wuno yazituwadde. Kale tofukamirawo mama waayo noonyeewo. Mukwateko tugende. Omuzukulu oba asigala nani? Nze bukyambeera mu kooti y'amaka leero sikitegeera. Leero kinsusseeko ekyolwaleero. Kati bannange nze siba kujja leero omulwadde twanditegedde ddi nti ali mu mbeera bweti. Bannange mugyebaleko mwebale byonna. Agenda kulinnyiraawo. Oba yandirinnyidde ku kkubo. Tasobola kumala kwe? Okoye tusitulemu wano ani aliwo abana abakazi musitulemu wansi awo amagulu n'owa sayidi eri agambye takyasobola kutambula olubuto olukuluma ng'olabye. Atule kisajja ndowooza tereza olugoye ku piki emabega. Onasobola okwekwata Mama Mato? Tasobola omwana atuleko eno emabega. Naye obuzibu ewa Dr. Tom waliwo amadaala. Bano abayambako eri oba tumusibireko olukoba. Soda w'abakyala omulwadde oba tumusibe olukoba. Nyongera okwaniriza mukwano gwange mu program kooti y'amaka wentuukidde ng'ate ndabayo n'abakyala abalala abazze okutuyambako mu kuzimba olunaku olwaleero kooti y'amaka. Nyamba tusanyusa okukulaba. Awo tuba tumuleka baagana okwogera nga bajjeko. Amanya go gwali? Nateka Shanta. Bannange lwaki ozze olwaleero okutuyambako? Nsobola n'okuyamba omukyala n'abaana be okuzimba ennyumba. Ogenda kukola ki mu kuzimba? Ogenda wozze tuyambako mulimu ki? Kyonna abakulusi. Agambye kyonna n'okuzimba okusobola. Bannange lwaki osazeewo okujja okuyambako omukyala ono muzimbirako ennyumba? Nsobola n'okuzimba ennyumba oba afune wabeera ng'enkuba oba etonye tasobola mutonyera oba alwadde engusiri tasobola kukola. Agambye nti oyo bamuyita Shanitah Kuteesa leero bannange okuzimba tekuleseeyo bantu. Sikirabanga nnyo batusanyusa okukulaba. Kale Olisha Emma. Kino kinkakatako. Mbadde nnyina okubeerawo
Ekya Mama Mato kyo kikola ki? Kinkakatako. Naliwo mu kusooka ngenda beerawo paka lwenaggwa. Tweyanzika kuba gwe ne muwala we tomuleka. Simuleka tujja babiri nekkutekute wange. Nze mbadde simulamangako ku baana abalala bendaba ntera kulaba. Batera kuba ku COVID yatuyamye nti bali waka weebali. Yes. Bajja ne bakola emirimu. Yeah. Yes. Batuwe kidomola batuwe kali. Tugende ku luzzi. Abakyala mujja tugende ku luzzi. Kati kuffe nani atwala munne ku luzzi gw'olisha omanyiyo sebo gyebaleko ekkuba erigenda ku luzzi lyeririwa oluzzi ona ina ta tugenda gagula buguzi gonna ag'okuzimba wamma tulagirire luzzi nesigenda gula mazzi ga kuzimba kuno okuzimba sikulabanga okusitudde ne Nantege simulabangako bazze kutuyambako kuzimba ago nedda ago basuulamu ebintu bingi ago sijja gasena nedda gano nedda bannange naye amazzi bwe tugasanze bannange oba tosobola gafuka gasena batugambye wadde gazimba tukozese omwala guli gwe tuyitako omwala guno nga bw'ogulaba tetusobola gusenamu mazzi bannaaye kyetuvudde tusalawo okkomawo ku taapu amazzi tugenda kugula magule buli kidomola batugambye kya 3 naye tusabye batusalireko tugenda kubanga tubala bino byonna mbikugamba gwali eyalaba otukwasizeeko kyonna kyoba osobodde mukwano otuweereza ku 0752101113 naye Airtel olumu ekyankalana kiba kirungi n'oweereza ku 0776101115 0776101115 n'oseesa omwana oyo gwawesa omwana museeseeko waggulu omwana museese waggulu so si kutuuka kugwa kiba kirungi munaye gwali eyo n'otuweerezayo ka mobile money ne kabanga katuyambako kale katumale okukima amazzi ate tuddeyo tuddeyo mu kukola nebaza mikwano gyange abatwegaseeko nebaza mwami Kisitu Emma owa Kisitu nebaza Olisha M tetera kuba naye tiimu z'ekkooti y'amaka zonna diehards bali kyewuunya kwewaayo zonna mwebale nnyo nebaza ne muwala wange kuteesa ate bwatyo naye nabanga asobodde okujja okutwegattako kale program kkooti y'amaka omulongo 2 Sarah katuyongereyo mu maaso n'emirimu gyaffe egyatuleese ate mutusabire n'omulwadde agenze mu ddwaliro asobole okusuuka abeere bulungi. Tambule. Ani abadde agikuta? Afande? Ekidomola tukirese wali wabweru. Tukisenelemu amazzi. Tukijjuze kale. Tutoddeko n'etteeka mbijanja.
Yakatwegattako oli ku program kooti y'amaka ndi eno tuli mu kuzimbira Mama Mato era nga twaliddwa mu ddwaliro. Batugambye amawulire agavuddeyo nti agenda kuweebwa ekitanda, embeera si nnungi. Kale tusaba okutusabira atasobola okusuuka. Dokita agambye nti okukomyawo byalidde kiyitiridde, mazzi gamuweddemu, ndowooza ne we tubeeredde wali nga tumutwala mu ddwaliro mulabye ebiyita mu kamwa ate n'embiro. Gyakoma okufuna embiro, gyakoma okufuna vomiting and diarrhea nga tubyogere mu Luzungu. Naye n'ebizibu by'ensi eno nga bwe bitaggwaayo, wembeeredde wano waliwo omwami bambi azza nnoonya, ategedde nti Mulongo ali wano. Ate nga gwe mukisa, saba obadde wakanoonyeza wajangu wano, olina masiki? Teekako masiki yo. Oli otya? Gye tuli Mulongo. Gyebaleko Mulongo. Ale mukwano naawe gyebale. Obadde wakanoonyeza wanawa? Mbale najjako awo ku Star, nenjako ne ku Shanitah, naye nga nze emirundi mingi nnyo gangizaako kunoonyako naye nga nnemererwa. Bambi, oviiridde ludda? Nze ssaawa zino nviiridde muno mu Kawaala. Kawaala ategedde yenna nti Mulongo ali wano. Obadde oyitaayita ne bagamba? Ennengedde emmotoka wali ku kkubo. Endagenda ngikweke. Era mbadde nzimanyi ne bazitambula, mmanya bumanya nti Mulongo ne bakusinganya mu kkubo. Namanya nti Mulongo kale nja kulayo endala gye mutamanyi inshallah. Kati mwanyinaze buzibu ki? Obuzibu obuliwo tulina maama waffe yafuna olubuto ku myaka egy'obukulu, bye yalufuna lwalemererwa okuzaala ate nga luli mu myezi 16, olumbe lumusika, olumbe lumukuba, tebitegeeka alidde ssente nnyingi nnyo, yagaana okuwona embeera si yake. Bannange, myezi 16, katubala 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, olubuto lwakayitako emyezi 7. Lwagaana bamututte musika nti balaba bizimba ate balaba kintu kimu olubuto nate olubuto lwereeze. Kati babeera nga alina wali nga alina byakola nga lumukuba gamutwala mu ddwaliro nga ali bubi. Bwe lumukuba olowooza ayogera biki? Kwegamba nze ebintu bye mpulira ng'ayogera agamba ebintu bive ewaka gye bamuzaala bakayana bwe otuloga otutta otusaanyaawo, naye kati tumanyi pulogulemu eri luddawa. Kati ate n'abaana omutaaliwo gwe yakazaala abaliwo abatoto bagamba nti ebintu biva waka. Kwegamba tuli mu mbeera ey'obutamanya, kwegamba bye bijja ng'abaana boogera bagamba mbu baatulonda emmere bagiteeka mu ki mu muwala n'edduka, buli kimu tufiirizibwe nga bufiirizibwa. Nti baabalonda emmere ne bagiteeka mu mwala naye kulukuta. Kati kitegeeza ebyammwe byonna birina kulukutanga bukulukusi. Kino kiki? Owandiikamu bw'oba bodaboda bw'osomba? Bambi bikula wano. Etandikira wa? Etandikira wano Mulongo gyebaleko amannya gange gwe Ddaani. Bambi oyo maama yakuzaala? Bambi weebale kufaayo. Kati ate obuzibu omulwadde yennyini mba neetaaga okumulaba. Omulwadde ali ludda? Omulwadde ali Masaka. Ate lockdown yali yatusalako nga tetukyakola, tubali tuli mu mbeera kati nga tuli mu kunyigirizibwa bunyigirizibwa, era nga tubeera mu kukaaba kukubira, yeetaaga ssente, tewali buyambi, ezaalo twazikozesa ne ziggwawo, kati tuli mu bbanga ate nga tubali tukyamwetaaga. Nga mulabye Ddaani. Masaka gyali kati taxi stands okutambula? Taxi zitambula. Kati onaamundeetera ogenda kunsanga bw'oba onansanga waneera. Nze kasaba ngambe tugenda kumuleeta sirina buzibu, kasaba nsikiriza nompa olukusa olumuleeta nsobola omumuleeta mu bwangu. Kale Ddaani kati ogenda kumpandikira wano ennamba y'essimu engeri gyo eyiyo. Kati ogenda kundeeta ebbaluwa eno ogenda gindekera. Mubaddemu mu kitabo ebirala ebikulu? Kale kati wano ku bbaluwa nteerako essimu yo. Nja kukubira nkuwa olunaku lw'oba ogenda mu kyalo okuleeta maama. Sirinaamu nno kasente ka transport. Mwana kyali awo. Kamala okunoonyayo ka transport. Ng'ogisobezza.
anti olongera giwandiika ogenda gimaliriza ogiddemu n'ogwokubiri nyongera nange omuntu yenna wooli ng'olina emirembe muŋŋamba oba nnyina obuugi nva kunywa buugi omuntu yenna gy'oli nga bananga osobola okubeerawo ng'oli mulamu ng'osobola okufuna ekyokulya ebintu ebirala bireke bulesi weebaze mukama katonda olw'ekyo ky'oyina omusabe kale akuwe by'osaba ebirala naye ate obeere mugumiikiriza kuba ffe abalabyeko abajjira ddala eno wansi mu bantu ffe tumanye embeera eri mu bantu ba bulijjo bwe bityo ebya Ddaani bwabiŋŋambye era ne Ddaani ffe tugenda okumujjanjaba maama we nga ffe ab'ekkooti y'amaka ekisooka obulumi omukyalo oyo bw'ayitamu omwana agambye nti atuuka n'akuba amasimu ng'akaaba bukaabi sinnaba kubumanya kuba sinnaba kumulaba naye mutabani we watuukidde okujja okunnoonya paka wano ng'embeera maama we gy'alimu si nnungi genda kusobola okufunirayo Ddaani ka transport akanaaleeta maama bw'anaaba atuuse nja kumubalaga tulabe engeri we tutandikira okumuyamba mbeebaza nnyo mikwano gyange mwenna abali ku Star TV mwenna abali ku program Kkooti y'Amaka mwenna abali ku YouTube abatuwadde obuyambi tweyanza nnyo tweyanzeege so nga n'abaana bonna ttiimu yonna eri wano mu kuzimba nayo nnyongera okugyebaza teweerabira buli Lwakutaano ku Star TV ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro ye programu yaffe Kkooti y'Amaka eddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu ku Star TV kwokka. Programu Kkooti y'Amaka eri ne ku Star Radio okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 buli lunaku. Programu Kkooti y'Amaka ku radio yakyusa obudde kubanga ku makya waliwo abasomerawo. Lwekyo ku radio gyendi okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 Ddaani abantu bagambe. Ku radio kati ntandika ku ssaawa 7 paka ssaawa meka? Paka 9 paka ssaawa 9. Kale ebya Ddaani bwe bityo katuddeyo ate tulabe ebigenda maaso mu kuzimba. Oli ku Star TV program Kkooti y'Amaka omulongo 2 Sarah gemanyaga nga bali mu kiyungu mwongereemu enkuba nayo mu kijanjaalo. Wano woolaba wabadde ennyumba yaffe okumenya kuwedde. Tugenda kutandika kusima musingi naye nga tunatandika kusima musingi tugenda kumala kulya nze mmanyi gava mu kulya kati obuugi kyekyo nange kanywe obuugi kyekyo ekindazikiriya n'olwekyo gava mu kulya. Nsaba okwebaza mukyala Nante za Madrin yonna gy'oli tweyanziza, Junior Kijambu tweyanziza, Lilian Nakiwala, Kalule Brian, Alice Musoke Nancha, Birungi Sadati, Johnson Ndete, Irene Nabadda, Nagujja Fatuma, Barbara Emukono, Mama Eme Busega tweyanziza, tweyanziza nnyo Steven Sentumbwe, Lydia Ivan mwebale nnyo mwebalire ddala, Aunty Mande tweyanziza, Namiro Lydia ng'ali Bulaaya tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nsaba okweyanza Evasi Erubaga weebale nnyo tweyanziza nnyo Mama Janati Ebukerere, Mama Nassali Emasuulita, Maureen Namuwonge tweyanziza nnyo, Amalgaluze Kasanga tweyanziza, Mama Nabosa Emasuulita tweyanziza nnyo tweyanzeege. Waliwo abantu abataddeko nti reason abamu bataddeko ekigambo Mama Mato naye ssente zonna tuzifuna. Tweyanza nnyo omukyala Nakiyimba Harriet bannange mwategeera Nakiyimba mwali mumumanyi ow'egundi ow'ekyotera ow'e Masaka. Omukyalo yali alinako ekikyamu ku bwongo naye buli lwembeera nga Masaka ku stage mu musomo ng'ava eri mu bantu najja ne yeetuuliranga wano nga nsomesa atudde wano. Yalina akabina kanene nnyo naye ng'ava eri ne bw'omugamba Nakiyimba tuula wali nedda maama naze kulaba gwe kati lwaki atonsindika eri ng'atuulira ddala wano. N'omugamba leka neekyuse weekyuse mangu maama nziremu ntereere ng'atuulira ddala wano. Bambi yafa mu biseera ebyo ebya COVID saasobola muziika naye nga yannuma. Olunaku lumu yajja n'ejja effumbe n'alimpa n'alyoka ŋŋamba maama ly'eggi lino ddemu ku maanyi tukukooya nga liryeri oba yalijjawa ate n'alyoka ŋŋamba maama lirye nga ndaba ne ŋŋamba nfudde.
naye Mukama amusaasire byamusobako. Mukyala Nakimba Harriet onzijukiza Nakimba wange. Andrew K wonna wooli ime effort tweyanziza ime 40 waliwo yataddeko nti maama zino za kuzimba nusu 15 tweyanziza. Brenda ku MTN webale nnyo mukwano. Mama Linet Esonde Nasolo Farida wonna wooli. Kokisi wonna wooli. Esther Naziwa wonna wooli tweyanziza. Ne Mariam Nakayima tweyanziza nnyo tweyanzeega. Amannya mangi tetuyinza gamalayo. Amayinja bagalese balesa musanyu balina kusooka hadikowa kati omusanyu gwe gusooka ate amayinja. Njagala okubuuza ku Ruth Semakula, njagala okubuuza ku Ruth Enamagoma, Mama Biti Emukono Kiteete, Mama Choga tweyanziza nnyo Mama Choga Ekona Wakiso, Evas ne Tracy tweyanziza, Nobode tweyanziza sente ziwatuwelezeza Mama Mato, Nalongo Ntambi ab'omu Kiyungu. Akatogo ka mwogo tekakkirizibwa kufumbibwa nga tebataddeemu minwe gy'amatooke. Nabukeera Tahiye Nakifuma tweyanziza. Bannaye omuntu wamanya nti mu Kiyungu waliyo ekiriyo n'amannya gano agasomesa maanyi naye omuntu okusoma amannya awo nno ani alireese awo ndirabidde ddala awo nzizeemu amaanyi. Shamira neyanziza. Nakandi Margaret neyanziza okungulira omuno gw'ettooke gwe ngenda okuteeka mu kijanjaalo. Harriet kwasi Margaret yewe oluzira Nakandi Harriet yono mumbuzaabuza. Amannya ga kkooti y'amaka gonna gafaanagana. Sayina Nambi tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nenyongera okwebaza ku Sunday mu Katogo nno wano we tuli ndowooza bambi yatuyambyeko. Mama Thinsi ye Mutungo Kunya, Enscovia tweyanziza. Mama Wire Ekiwatule, Naamu wonna wooli tweyanziza. NAM Florence Namawejje, Timu Kigasa Akiraba tweyanza nnyo Ssegawa Mathias Ekasanje webala obutatulekerera. Nsubuga ne Sister tweyanziza. Kisenyi Erugazi, Christine wonna wooli ne bannaffe ababiyinzika Taylor Eruwero tweyanza nnyo tweyanzeege. Katuwummulemu katono tweyongereyo mu maaso ate n'emirimu emirala. Teweerabira nti Shanitah Beauty World Wakaliga katale k'abaveterani. Tuyina ebizigo byonna ebya skin, tuyina sabbuuni yonna wa skin, tuyina buli kikwatagana n'olususu. Ku Shanitah Wakaliga tuyina ebizigo okuva ku mutwalo gumu, emitwalo ebiri, emitwalo esatu, emitwalo etaano, emitwalo omunaana, emitwalo 10 tukuwa okusinziira ku skin yo. Sabbuuni tuyina okuva ku gumu kitundu ne tuddako ebiri kitundu ne tuddako esatu. Tuyina ka oil ka skin ka mitwalo 2 n'ekitundu. Tuli Wakaliga katale k'abaveterani we bayiwanga kasasiro bw'otuukawo saluuni bagita Shanitah Beauty World. Essimu ye Wakaliga eri 0772 68 61 78 0772 68 0772 68 61 78. Katuwummulemu katono ate tukomewo n'ekitundu ekirala eky'okuzimba nga bwe tusabira n'omulwadde abenga asooka.